mbadde nsula bubi nnyo era nga tusula mu mayinja ago nga gemulaba. Tuddira bugonde obubeera obwo ne tubuteekamu obusubi bulemu okunyiga embiriizi. Ne tuba nga tubeera mu mbeera eyo tubadde mu mbeera mbi. Bannange neebaza nnyo, mbeebazizza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala okutuddukirira ffe abantu ba wansi ne tuba nga naffe kati tugenda sula bulungi. Ensula gye mbadde nsulamu bannange tubadde tusula mu nsula mbi nnyo nga beera bwe mwatulaba tupanga amayinja bwe tutyo bwe twebaka naye nga weebaka otulo tetujja. Era omuntu okusula ku mayinja bane ogenda okeera ku makyanga nakanyaba yenna akuluma otulo tofunye kale n'okeera onoosula enjeeyo ezo n'ozitambuza n'olengera sitekanso bane n'olyoka ofubutuka 10 totunze enjeeyo bwotyo bw'okomyewo ekyokulya nakyo kikutunuulidde mu butuufu n'obeera mu bunyiike obw'amaanyi. Naye bane twebaza Ssaabasajja Kabaka okusindika batabani baffe ne muwala waffe nammwe kennyini ne mutuddukira ne mulaba omulanga gwe tulimu. Bane tubeebaza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala okutulowoozaako ffe abantu aba wansi. Bane enjagala gye mutwagaddemu mutulaze omutima ogw'amaanyi ennyo. Kiba kizibu nnyo omuntu okwerekereza n'akwata akake n'agamba kampa omuntu afaananako bw'atyo. Bane mwebale nnyo mwebalire ddala we mujje Mukama azze ffe tetulina bye tuyinza basasula okuggyako ssaala zokka. Mwebale nnyo mwebalire ddala. We twavudde mu bakyala bano aba Queens we olwo ne twolekera ne mu kitundu ekirala ekyaggaba Katoogo nabo ne tusobola okuba nga tubawa ebintu eby'enjawulo. Wena achekumide ku BBS Telefina ey'Obwakabaka bwa Buganda okola kya mwendo nnyo era nga tukyagenda mu maaso n'okubanga tukwereeza nga tukutuusa mu bantu ba Ssaabasajja Kabaka bano mu mwaka 2019 nga tugutandise nga tubaddiza ebintu eby'enjawulo emifaliso blangiti amasuuka. Abantu bano abasinga baba tebalina bintu kibyonna okubanga beebakako naye mu mbeera eno tusala okubanga maama yavudde okubanga atwegatteko ffe aba Telefina amu ne Kabaka Foundation kusobola okubanga addabulula omuntu w'omu mugutteko. Ndwayo ne maama era mu mbeera gy'alimu yoyibana abaana bayina babadde basula wansi ng'enkuba weba etonye amazzi ne gayingira mu nnyumba ate nga balina okwebaka tebalina mufaliso oluusi gwe baba bafunye abaana bafusse abaana bangi naye nga maama waali ate nga single mother ate nga alina abaana bawera ddala nga beetaaga ebyokulya bakyetaaga ebintu ebirala bingi nnyo. Neffe tebadde okubanga tulina ekyo kyetulina kye tusobodde okubanga tubatuusaako n'abantu abalala musobole okubanga mutwegattako tusobole okubanga abantu bano aba Ssaabasajja Kabaka abali mu mbeera y'omugotteko tubawa ebintu kusobola okubanga obulamu bwabwe butwala mu maaso. Maama owulira otya oluvannyuma lw'okubanga oddiziddwa ebintu bino? Mpulira essanyu lingi nnyo era ne neebaza ne BBS kubanga senga teyaliyo sandisobodde kumanyikwa. Neebaza n'omulangira eyasobola otunoonya mu mbeera embi gye tulimu kubanga abantu bangi tebasobola kukkiriza senga BBS teyasobola kujja n'omulangira senga teyasobola kujja tunoonya ate nga ne bwe yanditunoonyezza kyandibadde kizibu okumanyisa abantu nti gye tuli mu mbeera bweti. Naye okuyita ku BBS baatulabako tusobola okumanyika embeera embi gye tulimu. N'olwekyo mpulira essanyu lingi nnyo kubanga abaana bange babadde tebalina we basula ng'ate nange mwennyini ndi mukazi muzito nga sina nawe nsula nga ne kyentwala obutwazi mu ddwaliro nakyo sikiina. Naye kati mbeebaza bampadde essuuka emifaliso ne bulangiti. Mpulira bulungi nnyo okumpa omufaliso guno kubanga nali sisuubira okuva emwajja ne muŋŋamba nti tugenda kujja eno tubawe ku buyambi nze nga mpakana naye ndabiddeawo nga muzze neeyanziza nnyo kyemukoze kumpa ku mufaliso era mpulira essanyu ly'amaanyi nnyo. Bangi ku bano babadde tebalina we beebaka n'amabujje gaabwe era nga nabo babadde basanyufu nnyo okutandika omwaka guno nga baddiziddwamu essuubi nga baweebweddwa ebintu eby'enjawulo. Kusinziira kale ku mbeera tuli basanyufu ku lwekyo kyemukoze kubanga abantu abamu basuubiza ne batakola ki ne batatuukiriza. Abantu bali baweddemu essuubi era nga babikoowa. Naye twebaza Mukama kubanga olwa Ssaabasajja Kabaka nti embeera kwegamba ekyuse mwatuukiriza era tuli basanyufu ku lwekyo. Nga ffe abantu b'omugotteko tuddamu amaanyi n'essuubi ku lwa Ssaabasajja Kabaka n'okweyongera okumwagala kulaakulanya abantu abali wansi. Neebaza nnyo aba BBS abatuwadde ebyokusulako n'ebyokwebikka. Mukama abayize, Mukama abaddizeewo
ne Mulangira yebale kuleeta omukyalo oyo atugulidde biki ebintu. Obulamu bwa kusoomoozebwa kuba buli kimu amazzi we gajja tugalinnyamu. Enkuba weba etonnye era ebisooto biba bingi. Bwebwe obulamu bwa nkuba bwa Kateebe. Ensula gye tubadde tusulamu ebadde mbi nga nsula n'abaana 2 ku buliri obwo bumu, naye kati nfunye omufaliso ngenda baawula ensula ku bwange n'abo basule ku bwabwe. Mukama waffe yeebazibwe. Bannange twebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka, twebaza nnyo n'abatulaba wano ku BBS okutuwa ebintu bino bye mutuweereza naye ng'ate tubadde tetukisuubira. N'ensula tubadde tusula bubi nga tetwebaka bulungi, abaana tebeebaka bulungi, tusula mu mazzi nga tetulabika na bulamu bulungi, naye ng'era tetulina kyakikolera kubanga tetulina we tubadde tubeera. Naye ng'era twebaza abazirakisa abatukoledde ebintu nga bino, abatuweereza ebintu nga bino, era tubeebaza ate era tubasaba abayinayo ebitundu ebyokulimamu emmere era nabo tubasaba batuyambe batuwe tusobole okufunira abaana baffe ekyokulya n'okubeera kubanga eno embeera gye tulimu era si nnungi era nga si yeyeeyagaza. Katusabira ddala batuyambire ddala batukwatireko batuwe. Maama ono yatunyonyodde embeera gy'awulira ng'atuuse mu bantu ba Ssaabasajja Kabaka abalina obwetaavu. Ekigambo kinemye okufuna ekyokwogera kubanga ekintu kintiisizza nnyo. Obulamu buzibu nnyo buno era kyetaaga okufuna abantu bangi nnyo abasobola okwewaayo okubayamba bave mu mbeera eno. Era bw'obeera eri mu kibuga toyinza kukimanya nti eriyo abantu abali bwe bati. N'olwekyo ffenna tukwatire wamu okulaba nti embeera y'abantu yonna erongoosebwa baleme okubeera mu kifo ekifaanana bwe kiti. Neebaza nnyo nammwe aba Terefayina okuba nti mufaayo okujja ne munoonya abantu ba Ssaabasajja abali mu mbeera bwe ziti ne musobola n'okubanoonyeza obuyambi nga ku puroguramu eyo gye nalaba eyandeetera nange okuwulira nti nteekwa okubaako nange contribution gye nkola era eno ntandikwa butandikwa nja kweyongera nange okukola kye nsobola okulaba nti nyamba abantu okuva mu bulamu obufaanana bwe buti. Ssaabasajja mwebaza nnyo olw'ekyo kubanga afaayo nnyo ku bantu be n'alaba nti ebitongole bya gavumenti y'e Mengo bikola byonna kye bisobola okunoonya abantu baabwe. Ate kino sigamba nti akolera Baganda bokka, nedda buli muntu ali wano. Abantu abasinga b'ensanze muno si Baganda, abasinga si Baganda, naye bonna bantu be ba Bwakabaka bwa Buganda kuba bali ku ttaka li. N'olwekyo tumwebaza olw'ensonga eyo okuba nti nno alina omwoyo ogufaayo ku bantu bakulembera. Omukulembeze w'ekitundu kino ekimu mu Mugotteko naye yabadde musanyufu nnyo olw'abantu be okubanga batandise bulungi omwaka guno. Ku kyendabye kino kikulu nnyo ate tuli ba mukisa ab'akatoogo olw'ensonga nti omwaka gutandise tutandise na bibala byereere. Ekyokusooka neebaza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda okututeerawo Buganda Kabaka Foundation, ekyo ekintu kya mulembe nnyo. Ate ne twebaza ne radio ne TV yaffe Nganze ya Terefayina okulaba nti efuddeyo nnyo ku bantu ba Ssaabasajja Kabaka abali mu mbeera eno ey'enzigotta. Era twebaliza ddala ne ssekwebaza yenna temujjanga okwo. Tusaba Omukama abatuwadde obuyambi bonna n'abatannaba kutuwa basobole okuba nga batudduukira mu mbeera gye tulimu eno ey'omugotteko. Ne tusaba n'abaana abatuwadde bannange beebale nnyo n'omutima omugabi. Ku nsonga eno ey'omuntu wa wansi ne bakama baffe aba Terefayina tebalutumidde mwana. Terefayina wamu n'ekitongole kya Kabaka Foundation tuyambako abantu okuddaabulula mu mbeera zaabwe. Naye tukoola n'abantu mmwe abatulaba ebweru. Bwe mulaba nga tulaze programu n'ekukwatako, Maama Sara nkwebaza
olw'omutima ogwo nti walaba program yakukwatako akatono koolina n'okagabana n'abakyala bano balabe ba BBS Telefina mbakoowola wonna gye muli nga mulaba programu eno. Program balagaza njawulo naye buli lwe mulaba gwe kikukutteko akatono konna koolina tutuukire ku BBS Telefina ku Masengere building. BBS Telefina awamu ne Kabaka Foundation tukowoola abantu abalina omutima omusasize awamu n'ebitongole ng'ekitongole kino ekya Masse Scouts ekyatugasseeko okusobola okwerekera mu migotteko okugaba ebintu ebyenjawulo. Guno mulundi gwange gwakubira okujja mu mugotteko ng'era nali ku BBS Telefina TV ya Kabaka nenengera omulangira Kenneth nga reportinga ku mugotteko nekinkwatako ndi mu scout ndi member wa Uganda Scout Association ate nga nkola ne Masse Scouts nendabira ddala nga mu ngeri emu oba endala kyandisaanidde buli muntu abenga yenyigiramu era kwe kubanga ndi wano okukwatibwa awamu eri kiva kunze naawe n'eri oyo yenna atulaba ku BBS Telefina singa buli omu avaayo ne yenyigiramu mu buli ngeri yonna gy'osobola teri kitono kitayinza kugasa mu mugotteko era nga nkoowoola buli muntu yenna gy'ali mikwano gyange gyonna gye giri buli omu asala amagezi abenga yeeyunga ku TV ya Kabaka abenga ayamba. I got a chance to come here with my friend to see how the people live here, and it's a very peaceful place, and it's nice to see how the people they get together and they help each other. That's very nice. So the humanity here is nice to see, but mostly the people it's not their fault they're here. So they just came here by an accident in their life, and that can happen to every one of us. And government should definitely do here that the people have a better life, like just sleep on a comfy bed, have water, have electricity, have access to health care, and that's like the base for a good life for everyone. Bano beebazizza nnyo Obwakabaka awamu ne BBS Telefina okusobola okutuukiriza omugendo gw'okunnyulula omuntu wa wansi. Twebaza Mukama ku lwa Ssaabasajja Kabaka n'ekibiina kye kyonna okusobola okuwola ebintu okuyamba abantu abali mu mugotteko abatalina kwegamba babadde weebaka tubadde n'abaana bangi tulina masuuka tulina mifaliso naye tumwebaza kubanga tuli basanyufu tufunye abaana baffe tugenda okukola ki okubeebasa. Olugendo lw'omugotteko tukyalutambuza era nga tutandika butandisi jangu n'ekyo kyonna ky'olina oba ky'osobola no ku Telefina tusobole okutuusa Buganda ku ntikko. Awangale Aima Somoji. Telefina towayo kubanga tufefetta omuntu w'omugotteko yena gyali nga tuyambibwako ekitongole kya Kabaka Foundation ate era nga tukyakoola bannaffe bangi nnyo mu abali erudde eyo mu abalaba Telefina abalina omutima omusasize mujje mwegatte ku Ssaabasajja Kabaka mujje mwegatte ku Telefina mujje mwegatte ku Kabaka Foundation kubanga kino kye tukola okulaba nga omuntu wa wansi tumuddabulula ne tumujja wansi gyali kusobola okulaba nga obulamu bwe abutuusa ku ntikko. Oyinza okubeera erudde eyo ng'olina ettaka ng'abantu b'omugotteko basobola okulimirako ne bafuna emmere ng'olina ettaka ng'abantu b'omugotteko basobola okulimirako ebintu byonna ebyenjawulo nga watermeloni ng'oba ebijanjaalo oba kasooli nga basobola okufunamu 10. Abantu bano kibabeeza mu mbeera eno lwakubanga tebalina ntandikwa ate era nga tebalina waawe basobola okuba nga bakolera emirimu egy'enjawulo. Bangi babadde ku street ne banoonya wa gye badda nga tebalina buli we bagenda nga babagobawo naye ffe tubabudaabuda ne tubalaga ekkubo ettuufu. Mutwegatteko tusobole okuba nga tuddabulula obulamu bw'Abaganda baffe bano bave mu mbeera eno gye balimu kubanga tulaba nga obulamu otubukwatiramu nga tubutwala bulungi mu maaso abantu ba Ssaabasajja Kabaka basobola okuba nga baddabululwa. Twebaza maama alabye Telefina n'aleeta emifaliso n'aleeta zibulangiti n'aleeta amasuuka okusobola okuba nga tuwa abantu b'omugotteko. Tubebaliza ddala mwenna abatulinyidde mu musaayi ne mujja ne mwegatta ku Telefina awamu ne Kabaka Foundation. Temukoowa wabula mweyongere okuba nga tukitwala kino mu maaso nga tutandise 2019 nga tuddiza omuntu w'omugotteko. Mweyongere okuba nga mujja nga muddiza omuntu w'omugotteko tusobole okulaba nga obulamu bwo tubutwala bulungi. Awangale Ayi Ssaabasajja Kabaka akuume atakuumira mpeera ututulo sona kulwaliro mu program embeera y'omugotteko.